okwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe wa 3ABN ate nkwebaza nnyo nnyini okuba nti tuli ffenna enkya eno ey'olwaleero. Weebale okuba nti okyali wamu naffe. Akutuusaako nno puroguraamu eno ey'ensulo ey'enkya ye mukadde Dr. Saulo Mubanda Muyigwa okuva wali SDA Kampala Central Church. Weebale nti tuli ffenna ate era tetujja kukoowa kukusaba nti tegeezaako n'omulala ayinza okuba nga tannamanya ekyama kino ekya puroguraamu eno ensulo ey'enkya. Mutegeezeeko nti kya nsonga okutandika olunaku nga tutandika ne Katonda waffe. Tujja kwewombeeka olw'okusaba nga tetunnaba kugenda mu kyakuyiga kyaffe. Omutukuvu ennyo Katonda Kitaffe ayinza byonna, tweyanza nti nate era otuwadde omukisa okuba nti tuli bamu ku abo abazuukuse. Weewaawo tuzuukuse nga tulina enteekateeka nnyingi ze tulina ffe ng'abantu, naye ng'ate enteekateeka ezo zirina kuweebwa ggwe omukisa. Kale nno Kitaffe tuwe omukisa mu kyokuyiga kino, ate otwongereko n'omukisa mu nteekateeka zaffe ze tulina ez'olunaku olwaleero. Mu linnya eddungi ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe twebazizza ate n'okusaba. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okutamiira obuyinza. So nga olunyiriri lwaffe olw'okusimbako essira olwaleero lusimbuddwa mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula 17 olunyiriri olw'omukaaga. Lwagambye nti ne ndaba omukazi oyo ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu n'omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu. Bwe namulaba neewuunya okwewuunya kunene. Ebyo Yokaana bambi yabiraba bye yalaba ne bimutiisa. Tujja kulaba ensonga lwaki byamutiisa. Okutamiira obuyinza gwe mutwe gwaffe gwe tutalina kwerabira. Obuyinza oluusi bwe butamiirwa ate bufuuka ekirala. Abafuzi ab'oku nsi kuno waliwo eyagamba nti entebe ewooma, abaddeko mu Uganda okumala akabanga. Era entebe bw'egenda n'ewooma ate n'obuyinza obujja n'entebe eno ne buwooma. Era oluusi ebivaamu tebiba birungi, kuba oluusi otandika okulowooza nti oba oli awo ate olinga Katonda. Mujjukira eri Falaawo bwe yabuuza Musa nga yakagendayo okusooka n'amugamba oyo ani gw'oyogerako? Katonda gw'oyogerako simumanyi. Ng'olwo entebe Falaawo emuwoomedde, obuyinza ng'awulira ayina bungi, okutuuka ogamba nti tamanyi Katonda Musa gwe yali ayogerako,
nga kikulaga nti yali afunye obuyinza bwali bumuwadde amalala agateetaagisa. Ate era njagala okujjukizaako nti twalabye mu nnaku eza wiiki eno ezisoose omukazi omwenzi ono nga agenze yeebagadde ensolo n'atakoma ku ekyo n'aba nga yagiri mu mitambo ate ng'ensolo twakizudde nti bwe bwakabaka oba bwe bufuzi obw'oku nsi kuno. Kaakati njagala tukigatte n'okutamira obuyinza nti bye twalabye eri ng'omukazi omwenzi ono agenze yeegasse n'obwakabaka obwa Ruumi kate yali in charge olwo kati n'anyumirwa ennyo obuyinza. Twalabye nga ebyambalo ayambadde ebyo ebyambalo ebyabakabaka, ebyambalo ebirimu kalaazi zonna eziraga ebitiibwa n'obuyinza. Ebyo nno bw'amala okubyambala olwo n'awulira nga aggumidde, n'awulira nga kati yali in charge era ng'asobola okukola kyonna ye ky'aba asiimye. Ngamba oyo omukazi omwenzi. Jo twalabye nga bambi teyakoma ku ekyo naye n'anywesa n'ekikompe kye n'akinywesa ku balala. Era jo twalabye abawala ba Babuloni nga nabo ng'alinga arikuutinze afunyeeyo abayigirizwa abalala. Omanyi Sitaani nga bulijjo ye afuna bicupuli. Kati Yesu eri bwe yatugamba nti tugende tubuulire enjiri mu Matayo 28 18 19 era naye noono omukazi omwenzi agenda afuna ate abayigirizwa abalala agattako tayagala kufa yekka tasemba nakyo. Naye nno ekyennaku abo abasalawo okugenda okumwegattako era kyannaku nti bajja kufa naye. Tulina okumanya nti kumpi buli muntu akosebwa ne bwanywa omumiro gumu ogw'omwenge. Omwenge buli lwonywako oyinza obutakirabirawo nti guliko kye gukoze naye gukosa. Era weesanga nti bano bannaffe abanywa spirits omwenge ogwo ogw'amaanyi omulaba ng'akutta akacupa katono bwe kati naye n'ateekayo omumiro gumu naye n'olaba nga n'amaaso agazibye nga bw'amira. Si buwoomi nno naye bubalagavu. Wano omuwandiisi waffe kyagezaako okugamba nti n'omumiro gumu nagwo gukosa. Ku luuyi olulala omukazi yanywa omwenge ogusinga n'ogunywebwa ku kabaga. Ono nno omukazi omwenzi teyanywa mumiro gumu gwokka, yanywera ddala era n'ayita ne kwogwo ogwandisuubiddwa nti ku kabaga kuba abanywa olaba nti baba banywamu akatonotono oluusi n'atanywa bulijjo ku kabaga n'agira n'agamba naye nti naye anyweddeko. Naye omuwandiisi atugamba nti ono n'okuyitawo yayitawo kwogwo ogunywebwa ku kabaga. Tweyongera teyakoma ku ekyo mu kutamiiza ensi yonna naye yennyini yatamiira. Twalabye jjo nti omukazi ono
omwenzi agezaako okunywesa ensi zonna ku kikompe kye, ekikompe ekiri ekya zaabu, ekikompe kijjudde empitambi, ebyomuzizo eri Katonda. Agezaako okulaba nti n'abalala banywako, naye ate teyakoma ku ekyo. Mwattu abamu bagira ne bagamba nti twagala tulabe gundi bwafaanana ng'atamidde, ne bamuwa ne bamupakira omwenge nga bo basigadde bali soba, balabe bwafaanana nga gundi atamidde, oba abaseka nseko oba atandika kubanyumiza mboozi ne baseka, nga ye bamuwadde ogusinga ogwabwe ne kibanyumira. Naye ono nno teyakoma ku kuwa nsi ndala zokka mwenge, naye yanywa ate n'atakomaawo, naye n'atamiira. Era tugenda mu maaso ne tutegeezebwa nti so si na mwenge gwa bwenzi bwe, naye n'omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu. Kino kya nnaku nti ekimu ku byatamiiza omukazi ono omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu. Tuzze tulaba nti mu biseera ebyekizikiza, dark ages, abantu abakristaayo bangi battibwa, era ku mutwe gwaffe ogwaleero nti okutamiira obuyinza, omukazi ono omwenzi bw'amala okutamiira obuyinza, ekyennaku nti yatamiriramu n'omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu. Kale nno n'ayitawo we yandikomye. Kino kyeyolekera mu bulungi, kyeyolekera bulungi mu kittabantu ekyaliwo mu myaka egyo ejja dark ages nga bwe ŋŋambye. Ebyafaayo bitutegeeza nti myaka egyo ekiyiwa musaayi ekitaaliko kkomo kyakolebwa Ekereziya Katulika mu myaka egyo. Ekyokulabirako mu mwaka 1572 Paris eri mu Bufalansa, omuwendo gw'Abaprotestante ab'e Bufalansa abattibwa gwali munene ddala nnyo, era nti omugga gwe bayita Siene, mwattu kigambibwa nti gwamyuka omusaayi ogw'emibiri gy'abo Abaprotestante. Kya nnaku nnyo. Omukazi ono omwenzi yatamiira, n'atamiira n'omusaayi ogw'Abakristaayo, ate nga kya nnaku nga naye yeeyita Mukristaayo. Ekyamazima kiri nti omukazi ono yeegomba nnyo oluvannyuma lw'okwefuŋŋamya kuno asobole okuddamu okuyigganya abantu ba Katonda ku nkomerero y'ebyafaayo by'ensi eno. Bagamba amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Omukazi ono eyaliwo mu kiseera ekyo nakati waali, era kyettanira nti singa afunayo omukisa omulala oguyinza okukola kino. Jjukira gwakolagana naye mu kukola emisango gino, ensolo ey'okubiri erissa bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. Ekyo nga tukijja ku Bikkulirwa essuula 13 olunyiriri olw'15 twalabye ani awa omukazi ono amaanyi, gwe gusota ogumyufu. Ekyo twakiraba olunaku ndowooza lwali lwajjo. Kale nno omukazi ono mweteefuteefu
era yeesunga nti mu kiseera ky'enkomerero y'ensi eno ng'afunye omukisa okuddamu ekyo kye yakola emabegako. Ekittabantu kino kye kirisembayo mu kwonoona kw'omukazi. Mazima ddala ekibonyoobonyo ekyokusatu kyagenderera okuba omusango ogw'ekibi ekyo, nga ku Bikkulirwa 16 olw'omukaaga bw'atutegeeza nti annyonnyola nti kubanga baafuuka omusaayi gw'abatukuvu n'ogw'abannabbi, omusaayi gwe gw'abawadde okunywa, basaanidde. Omusango bwe gubasalirwa omukazi ono omwenzi ne banne, buli omu aligamba nti kibasaanidde kubanga baayiwa omusaayi gw'abatukuvu abajulirwa ba Kristo. N'ekirala kye tulina okumanya nti ekyokwetegereza kye tulina okwetegereza ekirala nti Yokaana engeri gy'ayogeramu ku mwenzi kye yakola. Bambi Yokaana eyawandiika ekitabo kino ekya ku Bikkulirwa kyamuyitirirako kuba ategeeza nti kye yalaba kyamukanga kitya. Ekyewuunyisa nnabbi Danyeri yayogera mu ngeri y'emu eri obuyinza bw'obwa paapa obwamulagibwa mu kwolesebwa kw'akayembe akatono k'ensolo ey'okuna mu Danyeri 7:8 kyatiisa Yokaana nga bwe twalabye mu lunyiriri olusoose bwe yaga nti naye ndaba omukazi oyo ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu. Ekyo kyokka kyali kitiisa nti omuntu agamba nti mukulembeze w'ekkanisa mu nsi yonna, omukristaayo, ekkanisa eyafumbirwa Yesu gye yafiirira, omuntu ono aclaiming oba eyeeyita nti yagikulembera naye ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu n'omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu. Yokaana aga nti bwe yalaba ebyo ne yeewuunya okwewuunya kunene. Okwewuunya kuno ne Danyeri yakwewuunya mu Danyeri 7:8. Danyeri yatya nnyo bwe yalaba ekifaananyi kino ekyali eky'akabonero, kuba agamba nti nange omwoyo gwange ne gunakuwala wakati mu mubiri gwange, n'ebyo omutwe gwange bye gwayolesebwa ne binneeraliikiriza. Kya kitalo kya nnaku. Bannabbi ba Katonda bano baakwatibwa ennaku nga bakirabye. Naffe nno weewaawo era kitukanga kubanga eyakikola oba eyeepikira okukikola mu biseera eby'enkomerero ate agamba nti akola ku lwa Yesu. Eri abantu bano abatya Katonda kiteekwa kuba nga kyali kyesiwaza okulaba obuyinza obulabika ng'obw'obukristaayo okweyisa nga Setaani. Jjukira omutwe gwaffe gwagambye nti okutamiira obuyinza. Obuyinza ng'omuntu eyita omukristaayo naye ate nga byakola oba oluusi ne Setaani yeewuunya nti ono namutraininga namurecruitinga akole omulimu naye ng'ate agukoze bulungi okusinga wembadde wennandisuubidde. Ekyo kya nnaku. Era omuwandiisi waffe yagambye nti okwo
kulabula kunene nnyo gye tuli. Mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli, naye munda gy'emisege egisukula. Ebyo nno tubisanga mu Matayo 7:15. Bayibuli etulabudde nti twekuume eri bannabbi ab'obulimba. Bannabbi ab'obulimba bangi. Mujjukire jo twalabye bawala baki ba Babuloni. Bawala ba Babuloni abo bonna bannabbi ba bulimba, ate bajjidde mu kifaananyi eky'endiga, naye ate nga munda misege. Bangi tubalabye bakoze amakanisa, naye ogenda okusanga nga mu butuufu ebikolobero bye bakola nga si byebyo abantu abagamba nti babuulira njiri ya Kristo bye bandibadde bakola. Abalala bangi ne bajja nga balaze nti bali babuulira enjiri mu linnya lya Yesu, naye ate nga bw'ogenda okutunuulira okusaba kwe basaba ng'olabira ddala okusamira kwennyini. Bangi ne bajja nga baga nti Bakristaayo, naye ate ne baba nga ate be batulugunya Abakristaayo n'amaanyi amayitirivu. Kale nno Danyeri ne Yokaana baafuna okutya ku ebyo bye baalaba. Naate Yesu nyini kanisa eno gye tulimu nga ffe Abadvent, nyini kanisa eno gye tulimu ng'Abakristaayo abakkiriza, abamukkiriza nti yatufiirira, ye olw'okuba nti Katonda yalaba ebigenda okujja mu maaso kw'okuba Omwoyo Omutukuvu, era yaluŋŋamya ne Yokaana ne Danyeri. Naye ng'akyali ku nsi kuno yatuwa okulabula kuno eri wano mu Matayo kwe tusomye. Twekuume abajja mu bannabbi abo ab'obulimba. Eri awalala Bayibuli etugamba nti tukeme bye batugamba. Bye batugamba bikwatagana n'ebyo ebiri mu kigambo kya Katonda, Bayibuli ekitukuvu. Nabbi oyo bw'abanga ate bw'akuga nti ate yesi tulokolebwa lwa kukkiriza, n'omugamba amiina. N'ate n'aga nti ate ago amateeka ate ago gaavaawo. N'ate ng'agamu agamba nti ate agamu go weegali. Kuba oyinza omubuuza nti kati ate n'okutta nakwo kiryokke, nti nti ate okwo okutta si kibi. Naye ng'ate ayagala kuggyamu anokolemu teeka limu oba abiri, oyo nno wandibadde ng'odduka mangu nnyo, kubanga nabbi wa bulimba era yeeteeseteese oyo omanya nti muwala waki, omuwala wa Babuloni. Afuula Babuloni nga ekinene ekituwabulwako mu Bayibuli. Nsaba Mukama atusaasire. Nga tumaze ffe abategedde ku bunnabbi buno, tuleme okuba nga tusangibwa ate ng'abo abatamanyi. Ate nga tumaze okutegeera, katutwale obuvunaanyizibwa okutegeezaako ku balala, nabo badduke Babuloni eno baleme okufiirayo. Nsaba nno nga tumaliriza, katwewumbeeka ate nate olw'okusaba. Katonda omulungi ow'ekisa, otukoze bulungi, kubanga tewali ky'olikola nga totulabudde. Enkya eno tulabudde ku mukazi ono omwenzi nga bw'ajja okutamiira obuyinza, era nga bwe yatamiira obuyinza emabega. Kitaffe tusaba n'ekiseera ekyo nga kituuse,
nga tusangibwa nga tuli balamu, tusigale nga tuli beesigwa gy'oli, aleme okutuwaliriza okumusinza okuwaba awamu naye. Tuwe nno omukisa nga tugenda mu lunaku olwaleero, emirimu gy'abaddu bo n'abazaana bo giwe omukisa Kitaffe, mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe twebazizza. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.